nsanyuka nnyo bannange nze nkola na mu office ya love. I'm so happy if I see someone kuba Ykee Benda atera bye bamwogeddeko bingi. If he's proposing then Ykee Benda you amandi nawe Nsigadde nzo kuba sigoberera nnyo Ykee Benda omanyi tagobererwa naye. Lwaki tagobererwa? Buli muntu abako nga temugobererako ki. Naye nsanyuka nnyo. Siwamanyi omugoberera. Goberera ate kati ontutera wala era ozizizaayo. Okay. Naye nsanyuka nnyo okulaba Ykee Benda n'abala mukole ng'oyo. May God bless you in your journey like others. Ngaffe kati Ykee Benda agenda twegattako. Mu association yammwe. Gye bayita batya? Gye bayita obufumbo bunyuma. Association y'abaami bayita obufumbo bunyuma. Naye Ykee Benda ina association gy'oyingiramu obufumbo bunyuma togattako. Okay. Abanomu. Okay. Nga nze naleeta namba 4 meaning that yagattemu 2 3 ne 4. Naleeta namba 4. Yes sir. Saleeta namba 1. Nze naleeta namba 4. Omanyi namba 4 bw'omuleeta yagattemu 2 3 najjuza kuba ndi musiramu. Simanyi wengeri nsobola kigattamu. Kyokka we nkukwanira ku simu. Lwaki nnyonnyola abantu mbuno ku kyayi? Kati sigenda genda wala musabira naye olugendo lwe yagenzeemu Hajati. Allah musasire naye Hajati okimanyi kye wayingirira tokitegedde bulungi. This is a friendly match whereby we bakuba endobo toyogera. Eno friendly match. Friendly match bakuba endobo tokola ki toyogera. Kati Hajati yayingira omupiira ng'ate yagumala. Yagutandika era yagumala. Good enough mukyala. Manyi mpagira nnyo abakyala. Kinnuma nnyo manyi ky'oyitamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akugumye akuterereza ate teri kyasenze kunnuma. Kati ate omusajja naye taliiwo. Bw'ate ali mu America. And he went. They told me he went a long time ago. Fumbo bw'okusimu nabo.